Congratulations, transfer and transport our people very comfortably in this valley. Thank you very much. Zino ze zimu ku mmotoka eziweeweddwa ekitongole ky'amakomera nga za kuyambako mu ntambula okusobola okutuukiriza emirimu gyabwe. Emmotoka zino zigenda kutuyamba mu ngeri bbiri. Esooka abasibe baffe babadde batambuza bigere mu makomera agasinga okutuuka ku kooti gye babadde bawoleza. So kakati tufunye transport tebakyatambula kakati n'eddembe lyabwe okwokebwa omusana enkuba okuba kubanga batambula kakati ekyo kinogeddwa eddagala. Emmotoka zino ziweereddwayo ab'ekitongole kya PRDP ne gavumenti ya Uganda nga kuno kuliko ne basi bbiri eziweereddwayo ekitongole kya Justice Law and Order Sector. Wanamyuka amakomera James Mwanje wategeereza nti anagezaako okwonoona mmotoka zino kanaamujjuutuka wamu n'abo abazikozesa emirimu egitali gya kitongole. Bazitwale ng'akalira bazikwate bulungi era ofiisa yenna anaasisinkanibwa oba anaakwatibwa ng'azikozesezza mu mbeera etali ntuufu ng'okuzikozesa emirimu gyabwe egy'obwannannyini tugenda kumukangavvula era mbagambye wano nga mwenna muwulira mu kifo gy'okugjayo emmotoka ye yennyini gwe tugenda okumuggyayo ate tumuleete mu kkooti yaffe gye tuyita Prisons Authority. Omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'egenda okubbulula emirimu gy'ekitongole kino. Kyasanyu kuba nti omulundi ogumu basobola kuba nti tuyina emmotoka nga 10 ezigulibwa naye ng'ekigendererwa kyakuyamba mu ntambuza y'emirimu gyaffe. Era bulijjo abakuba omulanga bagamba abasibe babeera babatambuza n'ebigere naye ne beerabira nti omusibe buli musibe atambula naki na musirikale. So kino kijja kuyamba ku basirikale bange. Ono era asanyukidde nnyo enteekateeka ya gavumenti ey'okwongeza ekitongole ky'amakomera ssente kubanga kino kibadde kyongera okuzza emabega emirimu gy'ekitongole. Kiraga nti era ku nsako yaffe ng'ekitongole ky'amakomera egenze evaayo mpolampola kubanga twali bubi. Kyova olaba nti ne budget eno yaakaggwa twasiimye nnyo omukulembeze w'eggwanga kuba ayongerako kubanga omwaka ogwaggwa twafuna biliyoni 94 naye omwaka guno tugenda kufuna biliyoni 134. Kati bano bawera nga bwe bagenda okutambuza obulungi emirimu gyabwe wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa kwe balina naddala omujjuzo mu makomera.